Kale goye najo sinze okubanga otulaba tukwagala nnyo guno baguyita omukutu gwa There is Still Hope. Nawe ali ku There is Still Hope 2 webale kubanga otufollowinga Testimony TV ne Tish TV zibeerawo mu lulimi oluzungu okubanga ate zikutwalira ddala mu maaso. Ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ate gwa 8 2025 gwe mwaka lunaku lwa 6 mwenna gye mwagenza akawungeezi ne musinza Katonda ne muyita mu kiro tubakulisaayo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza kitiibwa n'amatendo n'akaseera kano nga tugenda okuba bye tuluŋŋamya twetaaga omwoyo omutukuvu ajja atukulembere. Session eno n'abagiraba bonna tubawonga mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Kale leero omukulu siri naye ninawo omukulu mulala azze tusobole okuba nga ate tukwasaganya ensonga ez'obwakabaka bwa Katonda. Era ngenda kusaba omugenyi waffe olwaleero atweyanjulire mu butongole. Amiina. Neyanziza nnyo mukulu era muganda waffe Jamil. Neyanziza omukisa guno okubeera ku There is Still Hope. Manya nze omusumba Joseph nga nsumba ekkanisa eyitibwa The Original Gospel Church nga tusabira ebbunga. Ebbunga kiriwa? Ebbunga kiri Gaba Road. Gaba Road. Okay. Yes. Abewaka mkyala gyali mkyala mulungi tulina omwana omu naye mulungi tukiriza Mukama. Ayina kunasumba abatalina bakyala bangi bafuuse ekiza. Tebaza Mukama nti olina omukyala ate omukyala originally from the creation. Amiina. Ego ali abalina abakyala basajja nga yali yefuula ebiri. So tutandise okulaba ku mukutu gwa There is Still Hope. Amiina. Omukyala woddayo omugamba tumutumidde nnyo. Amiina. Awamu n'abooluganda mu yeekalo. So olunaku olwaleero ekirungi ndina musumba yaweze bulungi wendi naye akugambye muki musumba. Lwabakolaba biki ebitagenda bulungi mu kanisa. Naddala mu area ey'okuwaayo wano obuzibu bulabise. Kitegedde abantu abamu n'ebyokuwaayo baabivaako. Nina mukwano wange yaŋŋamba nti Mukama kyaŋŋamba kyenkola nze maze mizimanyi mwaka siwa mukyaki yange siwa nayo nze Mukama wanuŋŋamiza wenkola. Njagala otandika otaanye oba obulira abatulaba bano kuba abantu bangi babuze. Ate Bayibuli egamba abantu babula olw'okumanya okola ki olw'okubula okumanya. Naye buli bafuna okumanya bava mu that ignorance. Okitegedde? Kakati okuwaayo ebibbo nga biyitiridde. Olinga oli omusajja yagamba bannaaye amazzi nga gayitiridde emiyembe mito. So ebibbo biyitiridde. Mutiisa abantu okujja mu kyaki. Okuli Jamil ebibbo biyitiridde naye ndowooza kisinzira ekigendererwa ky'omusumba, ekigendererwa ky'omubuulizi, kubanga Mukama bw'akuyita akuwa ekyokukola. Kubanga Mukama Katonda yakuyise era tumanyi nti pulogulaamu ya Katonda esinga obukulu nnyo ya bulokozi. So kisiza kuyitibwa kw'omusumba. Era nze nzikiriza nti engeri okuweebwa engeri omubuulizi oba omuweereza wa Katonda gy'atabamu ensonga y'okuwaayo kisobola okuyambako okulaba motive y'omusumba oyo. Era omuntu muganda nga atulaba aba atuwuliriza essaawa eno ky'olina okukola ku nsonga ebibbo biyitiridde bwanga ddala Mukama yakuwa omukisa ng'omanye okusoma Bayibuli. Soma Bayibuli yo nnyo. Tunulira abaweereza abalala mu Bayibuli. Ndo bagambe soma yensi bitegeera. Bayibuli soma yensi bitegeera. At least kasita gwe oli. Kati ng'ekyokulabirako kampu ekyokulabirako ekisooka tutunule ekkanisa yasooka
The early church. The early church. Omusumba wayo tumumanyi yali Petero. Petero yalina ebibbo bimeka? Ekyo ekisooka. Era abayo. Petero tulaba ekibbo kye yalina. Naye yakutegeeza nti ekibbo kyaliwo. Tokiraba naye nga kyaliwo. Kyali kitya? Bali nga tebalina kyaki ekizimbe mu kya wantu wonna. Naye batambulanga buli maka. Bakuŋŋaanyanga mu maka gabo. Kati bwe basinkananga ne bakuŋŋaanya ke bakuŋŋaanyiza. Ke bakuŋŋaanyiza ne bakagabana. Ne bakagabira abantu okusinzira ku bwetaavu. Ate kati mu early church omuntu yawangayo okusinzira engeri gy'aluŋŋamiziddwamu ki omwoyo wa Katonda mwe mukakabukasi. Kati eyo nayo ensonga eri awo. Ekintu in fact nze wendeeta olukumi tolwagala ate ng'omwoyo lwaluŋŋamiza. Kati era nze nja kusaa kutola nti kisinda motive y'omusumba kubanga era Bible egamba nti God loves the cheerful. Nti Mukama ayagala omuntu awaayo kyeyagalire nga takakiddwa. Muganda yafandaba kasolawa omusumba oba omubuulizi nga ayina engeri gyakukakamu gyakusindikirizamu okuwaayo oyo manyi musumba oyo aliko kyaliko. Oyagala okusumululwa Mukama ngambye waayo kino. Kati Mukama ngambye waayo kino. Ekyo sikiraba nnyo mu Bayibuli. Jjukira mwe babatwalanga ba next king abakatonda. Kituufu buli kyoyogedde mu assistant Jesus gwe kyoyogedde yono bambi ayinza obeera eyo talina nakyamanyi ku Bayibuli. Ye kyayagala kuwonyezebwa. Kati azze asanze ono omusumba alina ebiruubirirwa bye amugambye nti Mukama ngambye waayo ensogo ya mitwalo ameka atanonyezebwa. Mukama Bible egamba nti ekyamwe kirikiriya kigamba nti Yesu beringa asindika abatume okubuulira. Bagamba mugende muwonya abalwadde mulongoosa abagenge. N'akikaatiriza nti mwaweerebwa bwereere era namwe muweere bwereere. Tewaba omuntu akulima nti gw'okuwonyezebwa so okole bw'oti. Emikisa Mukama gy'awa tegiriko kakwakulizo ng'ogyeko nti Katonda yakakubuulire gwe nganze azeewo nga kati ekyokolako nti bw'ojja ewange tugezenze nzize oluganda tulina okutegeera ekintu kino nti bw'ojja mu maaso g'omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu ono gw'owulira takolagana na musumba yeka. Wanga nga bwe tutudde wano nga tuli mu kubeera okwa Katonda tuwakanya Mukama okwaga gwe kituufu era Katonda era osanga omuntu ddala nga jjukira tulina kubeera careful anyway nti tokkiriza omuntu ayingira n'atula mu ntebe ya Yesu. Wadde ndi musumba sisobola kutula mu ntebe ya Yesu. Nze ndi muweereza ndi nga Asha wa Yesu eri ggwe. Ate ono Yesu asobola okwogera naawe nzaze kubanga bw'ojja n'enkusabira oba nga tunawonyezebwa no gwe kenyine yaba alina okiwulira oba oli ozze mu kyaki yaffe n'osanga oba tuli mu kusabira mu bibaati naye kubanga maybe oba oli nga tunafuna ekizibu ekyo Mukama yakuwa omukisa eyo agamba naye bano nsobola ekyakyo nsagizimba nga sitera kubuulidde nekijja mu mutima gwo era bwanga ekintu kiwanga kivuddewo wa Katonda kijja kusigala ku mutima emirembe nakyo era kankubuulire nga tokikoze tusaafuna emirembe obula nga tuteredde kubanga obusobozi obuyina naye ebino byaba mu makanisa g'ennaku zino bannaffe nange ngalaba era nange nagalimu gayitamu ngalaba era lwakuba sagala kugera ku muntu bubi naye obeera awo n'otunira ono musumba muno naye bakyali mu kukola babi n'ogamba naye of course n'ogamba nti wegundi sirika oluganda ngawabye naye ne bamutwala mu kasonda ekiba nti omusumba ono ne bamutwala mu kasonda n'oyogera naye nzira ku kiri kyenyini motive waliwo omu yagamba nti
yagamba nti gwe olowooza enenjira enkalu bwe yakaka abantu nga bajja mu ssente nnyo n'atwalibwa emabbali yagamba nti osusse yagamba nti olowooza enjira enkalu enasobola okutwala enatutuusawa ng'akulaga nti kino ekyesente tasakisiteeka wansi naye ate nze nganzi kyakiraga nti motive yono liyale si yakuyamba bantu si yakugulumiza Yesu naye yafuna omulimo ate ekizibu ekiriwo yafuna omulimo nti buli muntu amanyi okusoma bayibuli akatandika church omumumwe mulimu abantu nga si basumba nga ba business men ati buli walaba abatudde awo alabamu Prado alabamu ennyumba abatulaba ku nsonga bwetyo mu kubikulwa Bayibuli egamba nti ayina omukisa asoma era awulira ebigambo eby'obunabbi buno. Abooluganda njala bawa amagezi nti funa time mu lunaku lwo oba ng'owumuddemu soma Bayibuli yo. Ebintu bino jangu katirisi oyina ky'omanyiiko ti bwe mpamu katono bwe nti ogambe naye Bayibuli ng'egamba bweti ate gwe ng'okola bwoti awo ojja kuwona naye kankubuulire onaava eyo ewaka n'omala gajja erifa abasumba oyinza kwesanga wantawazibu nnyo oyinza kwesanga wantawazibu so ninayo mikwano gyange agamba watya ye naafuna sente ze kibadde ng'ekimu eky'ekkumi n'asanga eyo baana abali ku street n'asanga eyo namwandu bali bubi n'akwata sente ezo n'azikolamu ekyo abakoze ensobi takoze ensobi kubanga Bayibuli egamba nti awa omwavu oba awa omuntu atalina aba awoze Katonda takoze ensobi naye ate abalokole bumpulize toddira kimu kya 10 n'okitwalira namwandu kubanga kimu kya 10 kirina kujja Bayibuli egamba nti bring your tithe and offerings in the storehouse mu storehouse ya Katonda oba ennyumba Mukama mwatereka emmere eno mmere gyayogerako wano mmere ya mwoyo ate kyamazima ono mubulizo omutuufu omusumba oyo musumbawo yayina eterekera eryo inala kiri kitya nti nga nsumba ekanisa mu kusumba kuno waliwo emirimu gineerekereza kati ndi wano ndi mukubulira enjiri nandibadde nga nkola emirimu emirala so Mukama ekyakimanyi kati Mukama yateekawo tithe yakulabirira sikutayagala mwekwase oluganda Bayibuli ezoga nti ne Pawulo omubuulizi gwe tusinga kumanya andi mwekwasa Pawulo yekka n'abalala webali naye era kyakolako ekirungi nti Pawulo sikwekwasa Pawulo lwaki Pawulo ye muntu yasinga okupulira Bayibuli mu ndagaano naye ali mukozi naye yatunga nga tenti yakola nga tenti yali akwesitaza baluganda era naye n'akigamba nti naye agamba nti nina right okutuula ne mundabirira kubanga bwe mba nga mbasizemu ekyomwoyo si kibi mmwe bwe munsogamo ekyomubiri so naye n'agamba nti eno right yange saagala gikozesa yakozesa omwoyo w'amagezi yakozesa omwoyo n'agamba nti eno right gyenina sigenda gikozesa kubanga bwe ngikozesa yinza okuleeta ekivume erenjiri yani ya Katonda naye kakati mwe lenti masanyalaze mazzi mmere transport buli kimu mutuuliza kibiina togenda nnyo tuyite bagambako abatulabe abasumba abakola ebyo naye kituufu naye togenda nnyo nolaga nti buli kimu naye ampuliriza twagala tufune ekuba entuufu nti okuwaayo mu kanisa eyo si kibi ate zino sente ekibuuzo kyabuuziza esente tithe naddala tithe kubanga offering kisinza ku mutima gwo nga bwekugambye si offering free will offering naye tithe
ti ubanga oli mulokole osaba oyina kanisa gyogendamu omusumba oyo yeetaaga okulabirirwa kubanga muweereza wa Katonda wawe ninateeka tithe yange. Very good. Ekyo nakyo ndaba ensobi nyingi. Olaba omusumba ku radio ng'amala okubuulira agamba nti era bali eyo enamba ya 1:10 yeeno ekintu ekikiririzaamu kubanga Bible yagamba nti 1:10 kitwale in your storehouse, kitwale mu nterekero lya Katonda. Storehouse yo iwe waliwo ogenda n'ojja emmere ye y'omwoyo. Storehouse yo yeri ku kanisa mw'osabira. Ani kati abalokole b'ennaku zino balina abasumba bangi. Kati omusanga alina oku TV, alina oku radio, alina oku Facebook, alina oku TikTok. Eyo nayo nsebe eri awo kubanga by the way lero guno mwezi n'awa wano buli n'awa wali buli n'agala banyiiza. Olaba Bible in fact Mukama yakirambika bulungi n'atuyita abasumba. Teri kisibo kibeera n'abasumba, teri ndiga emu ebeera n'abasumba bangi. Era endiga emu ebeera n'omusumba omu. Ebeefuuse embuzi kasola. Sigambye nti towuliza abasumba balala, bawulirize naye oyina ono musumba akulabirira. Alabirira emmeeme yo. Eyo nsonga nkulu nnyo. So eyo oyina kuwa tithe yo. Todaba wano ku There is Still Hope n'okwata enamba yange ate noyagala omusindikire ki? Nsindikire 1:10 eyo nsobi osigala mu kye kubanga obuweereza mulina obuzimba mwanga mukola omulimu gwa Katonda mulina okweyongerayo ddala ate okuyita mu 1:10. So ensonga eyo abantu bagitegeere bulungi. Kakati tulime kola ensobi ekintu ekirala katugeze nze nfunye sente zange ninawe mbadde ntwala ki Mukama nannuŋŋamya obuweereza obumu nangamba sente ezo zikwate z'obuweereza weebuti ogwo omwezi nesikireta mushi wenkuŋŋaanira mbakoze omusango. Eyo nsobi eyo nsobi eri gye mba mpadde sinumba ya Katonda. Yesu yagamba nti ebyawandiikibwa tebisobola kumenyebwa. Bible yagamba nti kitwale mu storehouse yo, kitwale wali mu storehouse yo 1:10 pozi kyosobola kutwala eriwo ogambye osobola kutwala ekiweebwayo kyo oba n'otwalayo esente okuwaayo okulala naye si 1:10. Okimanyi guno omulembe abantu tebakyalina ku 1:10 basobola n'okuwaayo 10 ku 10. Abo kati bw'owaayo 10 ku 10 tekikyali 1:10 ekyo kiweebwayo oba ekirala kyonna. Tugezeze nfunye omusaala gwange. Nsumba omusumba nfunye obukadde bwange 10 nina oleeta akakadde aka kamuko kyenyini Mukama nannuŋŋamya. Eno endagaano empya tutambulira ku kuluŋŋamizibwa kwaki ko mulimu tetukyali ku mateeka gali nti gakukwate obeera awo. Omwoyo Mutukuvu kayisa akuluŋŋamya n'okola okwagala kwa Katonda obeera waggulu w'amateeka wadde oba togamenye. Buli wojemera Omwoyo Mutukuvu amateeka gakukwata obeera wansi w'amateeka. Buli okola okwagala kwa Katonda gaba weegali n'obeera waggulu waago. Abooluganda ensonga eyo ina gyayogeddeko awo mulimu akagumbagumba awo nti ate awo wetulabye obuzibu awo wendabye obuzibu nti olagamba nti Omwoyo Mutukuvu yanungamiza ate n'akomekeza ate ng'amenya ekyawandiikibwa kiriwa. Nze mbere ndikuwa example nkuŋŋaanira wuwo gw'emisumba wange funye obukadde bwange 10 Mukama naŋŋamba obukadde obwo 10 waliwo ekkanisa erira eri ku kino na kino nga amazima kanisa eri ku musingi gwa Kristo naakwata sente ezo zibawe nenzikwata sente ezo nenzibawa bankoze ensobi. Obukadde 10 buli bonna nedda so ng'angambe zonna zibawe Katonda yawandiisa Bayibuli Katonda yawandiisa Bayibuli ate tasaakoma ate n'awakanya Bayibuli yawandiika ate ekyemanyi bwanga Katonda mutuufu number 1
already kimu kya 10 buli kyofuna kyonna kimu kya 10 teziba sente ezo sizizo za Katonda era za mu nyumba yo eri woolira kati oyo bwe kiba bwe kityo banga ngabo kyogedde oyo taba mwe mutukuvu abanga obuzibu obutusanze omuntu bwawulira eddoboozi nagamba oyo mwe mutukuvu Bible ngamba next time naye asobola kwefuna nga malayika wa kitanga kyo baganda sakugamba kintu wekityo ngabo kyogedde tasobola mukama tasagamba ekintu ulira mukama tasagamba ekintu nga kikontene ne Bible ata eri gye ntute nyumba yani nyumba ya Katonda naye ate yagamba leta mu nyumba si ya Katonda batitewa eyo sister house musabu ujukira awami body no tunelesa ogendo mulungi era tugirabe nga nti ono musumba ono ba oli wano tulungamya abantu kituufu yes naye eno taifi jinya kugera kenyo eno taifi automatic nga tunajifuna najifuna nkase kutoka mu mikono gyo bwete teba yiyo era teba ya church ndera yonna eba ya kanisa oli mu osabira tasa kunungamya kuwako walala asa kuwako walala okuwa ekiweebwayo obebirira byonna naye si tithe kati tugeze era singa abantu badde bagoberera egundo eyo nga bawa tithe yawe bulungi era abasumba batuufu baabwe bakiririzaamu nga balungamya twandibadde ne buno bufere obusinga okimayano tebakyali kuta people beyond even 10%. It is true naye ate abatuteyo bulimba atugeze nfuna kakadde abantu babalimbye nfunye kakadde yes mukama kolo nanungamya nangamba naye kwate emitwalo 4 baweeyo muchachi nenkwata emitwalo 4 nenga waayo ekyo tekina buzibu mukasa mukama yakuliraza nze pointi ya abatamenyesha andiki basha no mbani natwala yokumalera ngamba no mukama yagamba nti lete ebimu byekumi byammwe nebiweebwayo esente zinazowaayo nga zibyo kimu kyaze nkutte wamunza ngambye ana gona nga kutte guna nga tadde mu envelope nga taddeyo nogawayo eriki nogawayo nyumba ya mukama obuzibu kati obuli mu church ebibbe ebiyitiridde byebiri ku confusion kituufu naye kati abo okola bwotyo era atogenda kwela confusion ate y'amaanyi tithe nasigala tithe ne offering era bino byenzikiza ebintu bibiri nti mu church nakuba nga tulinamu ekibo kya tithe and then offerings byokka ate construction we wajja construction ekyo kijja lumu kibeerawo buli lunaku nti kya forever and ever mission mpozi nga mwina ebintu tulina birungamya bulungi nti Bible yogera ku tithe and what and offerings right offerings teriko muwendo uyinza okusinga ku mutima nga bukola ki ugamba tithe eriko omuwendo oyo agamba offering eno singa tithe namuwulira kituufu naye nga bawulira naye ekyo tekiriyo ekyo tekiriyo nti offering erina okusinga tithe offering ejja okusinziira nga bwowulira so eya building biki ensonga eyo mutulanga church ne mukanya era nayo building naye ebanga offering banga offering jukira offering eno anaba bamukozesa bubi offering ono bayire buli mugusooka aba kuyamba abantu bano abali mu church nenga tebasobola oli aba ku nyumba bamugoba oba ali mu lwalo taina abali need that is the number one work of offerings naye ati neba basoma bena kuzino oli aja offering jasinga nokwata naduka nayo abamu bebazibala offering in fact offering nzinganze ngomusumba sikwata ne ku offering buwanji kwata bwe muti number 1 diko ne bayino tula wali balabe obuzibu ensonga ebyetaaga biri mu church ate ebyetaaga biri mu church si byuma byoka ne gundi n'ebyuma bino tusakufuza ngamba ati nga church tusonde fena wamu tutugule ekyuma kye naye offering ono number 1 yakubiga ne issues ziri mu church bebakolanga mu ndagaano enkadde so naye kati ekiriwo naku zino
kati omusumba naye awataithi pastor naye awataithi pastor awataithi atya bwanga pastor asakwa taithi atya bwemba nga ndi wano ndi musumba ne mumpa taithi sobola kujja kutaithi nendaba omusumba munange ali mu struggling nenkwata taithi wazino nenkola ki neupa oli musumba munange who is struggling naye ate pastor ye siteeka musumba yena nga struggling ene omusumba yena mubulizi wanjiri munange nga struggling gwate osobola okuwa omusumba yenna taithi nze nesobola kuwacha ate ekyo siteeka ekyo sikyawandikibwa kwade kiriyo nti musumba yena kuwa oba olina kuwa oba eri gye wava nedda gye wava idea yo gye wava sikitegeera kubanga bwanga oli musumba wa musumba of course tulina ba mentors baffe ba spiritual father bamwe manya nti ono ye yankuza naye ate bwemba nga nfuusa omusumba eri fena tuli basumba I don't believe mu idea nti kwata sente zinate nentwala eyo nkola ya dini eyo nkola ya dini zino gene Vatican eyo nkola ya dini so ne batemerako ne eyo nkola ya dini mukama katukasigala katonda bwanga omaze kuntaka emikolo nompita musumba sigala musumba osakupa spiritual guidance ti wano kola boti wano kola boti olina okukopa byonna ebiri eri gyovudde ate obireete muno webakola sikukopa era bwobanga okola copy and paste eyo nkola ya dini erobozeemu Vatican era nga bwokyogodde nkola ya dini sina copy and paste wabanga ndi musumba kagambe ndi Kampala maybe musumba nga ali Bushenyi ebizibu ebiri e Kampala si byebiri e Bushenyi siso akola copy and paste we Bushenyi ne muyingiza mu Kampala ayinza spiritual father wange webagamba ezo nkola kituufu kakati manyi nti za dini kale okyali mulabi mulungi wa Destiny Hope ndowooza uyiga ebino ebigambo byetwogera omwoyo mutukuvu ali bize agezaako okubanga abitemaatema otegerere ddala amazima n'amazima gakufuule ow'eddembe ensigo saddaaka nga ziyitiridde era batulaba era njagala okubazaamu amaanyi nti buli wewajja dola entuufu wawa duplicate ekyo tusakyewala bwolaba enjiri entuufu osuubira enjiri enfu era baye bwe kituuka mu kutambula ekipuli kitambula nnyo ate kiba kinyirira ate kinyirira nnyo ate kitambula nnyo so tulina kufuna eno common sense tumanyi nti yes naye tutule tukole research waffe abo begamba nti prove all things mukakasa ebintu byonna munyirereko ekyo ekirungi kati ensigo kantandike Yesu yagamba yali nga yawako olugero lw'ensigo naye n'agamba nti omusizi yagenda n'asiga ensigo nga bwe tulumanya olugero olwo lwasoma Bayibuli n'agamba nti ensigo kigambo kya Katonda ekyo kisooka Yesu yagamba nti nsigo kigambo kya Katonda kati kanze ku nsigo ensigo eyesente baasa ensigo etambulira mu baasa etambulira ikwanga naye gyeri Paulo of course akisomako yena akijja mu Paulo we yagambira nti asiga sparing oba asiga ekitono era akungula kitono ekyo Paulo kyeyagamba era teyagambako nti teyakyogera mu aspect ya sente abooluganda teyogera aspect ya sente ajja kugamba guli omulembe tewali sente kati byonna converted to sente zaaliwo mwaliwo gold sente zaaliwo bagulanga naye asiga kitono akungula kitono eyo principle ekigambo ekyo tekikwata ku sente zokka abooluganda tukwana kuki buli okusiga omanya okusiga kukwata ensigo yo n'ogiteeka mu ttaka in other words ekintu kitulire broad wadde ne sente ziyingiramu ko in one or the other naye ate kiri broad nti bwanga okusabako bw'osaba ekitono era ojja kungula kitono that's number one era bw'obanga
ogobera ekigambo kya Katonda kugoberera obulamu bwonna butambuza mu kigambo kya Katonda kubanga okikola mu ngeri eya mpola mpola era ojja kungula mpola mpola naye eno idea agamba nti sigo sente eno njirisi yabwa Katonda sikulimba yamagombe kubanga lwaki Yesu yagibuulira Yesu yandigambye olwaliro mujje mwenna kakasera kakusigamu zimulunyiriri aleta feza zabu simba era kitetumirama kirowooza nti omanyi waliwo kikyera nti era abanafe abamu era tetujja kugera omuntu yenna naye namwe mubiraba abali eyo nti osanga oli addira ekigambo kya Katonda n'akikolenga bw'ayagala n'afumba ekintu kye muve ku bintu ebifumbibwa teri muntu omugezi nnyo kanjogere kino kyekikutekwesira teri muntu omugezi nnyo asaasinga Yesu tasobola tozagamba nti Mukama nfuseeko amafuta nnyo tususe ku Yesu wali abakolektinga Yesu gamba wano Katonda yakola ensobi mu Bayibuli kinabeerawo ekiti oyo Setaani my brain kasawule ekintu bwekityo manyi oyo Setaani yawakanya Yesu so tusaa kusinga Yesu namba 2 teri nyumba eba y'amaanyi okusinga omusingi gwayo simanyi wekyo mukimanyi tosaa kudda amabaati n'ogateeka mu musingi buliti n'oziteeka mu musingi ate waggulu by'oteeka mu musingi n'obiteeka waggulu eri teri nyumba y'amaanyi okusinga omusingi gwayo omusingi gwe guwa obugumu bw'ennyumba exactly tosobola kubeera mugezi nnyo oba wa mwoyo nnyo okusinga Pawulo okusinga Peetero eyatandika kyaki eno gy'olimu gwe bakwasa eddimu gewuunya kineewuunyisa nnyo omuntu Peetero gwe baawa ebisumuluzo by'obwakabaka n'ojja n'okwata byeyigiriza n'obiyita nti wano ebiseera ebisinga nti bano abamumu ababulizi banaffe naddala nga nti abamumu watwale mabega n'omuga ekintu avaako akulaga sayidi eri wano of course wano ku kituuti buli omu alaga nti mulungi naye abantu bakosinga bafuna kyanki ne bagenda eyo mabega w'obusonda bandirabide abamu bw'okikenya mulungi osanga nti ba agenti ba Setaani kaso omuntu ng'akuba ebituli mu Bayibuli akuba ekituli mu Bayibuli takisaamu nnyo ayagala n'omanya mukkiriza eki ky'okusinga ekyawansi exactly era bamu bagunjawo n'ebigambo nolanga aleese enjigiriza nga yiye aleese terminologies nga zize abakolimirwe n'abamalayika n'ava mu ggulu oyo akolimirwe nosanga aleese terminologies ze kugamba ayingidde ensi y'omwoyo n'atondawo vocabulary ze ezitali mu Bayibuli so bino ebyo sibiki ebintu bya leta Isaakawo oh my God abantu kola ebintu bwebintu duka bunambiro oli ku Setaani I'm sorry to say this sitira nnyo kubanga you know Bible nti ayina ennyumba y'ebirawuli takuba mayinja totankulanga lutalo ng'osula ndabirwamu yes naye ate wali ebintu byala nogamba nti wano waliwo denja leeta Isaakawo kati Isaaka kyeki ekyo kiriwa tekiri mu Bayibuli ani Ibulayimu yawaayo Isaaka we osanga oleyira mu nsi y'omwoyo n'aleeta terminology zitaliiyo abooluganda teri muntu mugezi okusinga Yesu tusabeera mugezi okusinga Pawulo tusabeera mugezi okusinga Peetero buli omala okubuulira mu kino ekigambo mukisigemu ekyo kiriwo ekyo ekindi ebyo tekiriiyo nogenda mugamba nolaba omuntu ogundi ndaba ekikutawaanya n'okiyita erinnya ng'erinnya eyo teriri mu Bayibuli kugamba abantu bakutwalira okwo ebintu eyo abooluganda abakkiriza mu byewale abakkiriza mu byewale mulimo olimbibwa mulimo otwalibwa embuyaga kakati ez'enjawulo ekisembayo okutwalira yes lwaki mulina sitting selections mu church VIP abasinga okuwaayo nnyo newa musabira abantu abasumba abamusigwe ana we baba basabira
alese nyingi oh my god asimbe no line eri yosaba no piyana no kutuyana ati maba olukumi abagatta wamu nga mulengo yeah in fact obale nyo kuleta point eyo eranze kinasoka kugobe wange ekyo singa abantu bajje wafe ne balaba naye kinasoka kugabayo you know what entebe ziri special Aboganda ora tweita ba reverend tweita ba bishop archbishop tweita ba pastor archbishop tununa mu bible Peter yitibanga Peter John yali John Philip yali Philip ibintu bya reverend what ebitibwa ebyo waliwo nze waliwo kitibwa kyesigo kwagala ennyo era nze ne ku church bwewahozeeyo oyinza kusobola omuntu nga mpita pasi ekitibwa ekisinga obukula ekisinga amaanyi kyekitibwa nti brother oba Oluganda fina tuli ba Luganda eno idea abawaayo ennyo what is abawaayo ennyo ate by the way number 2 tosobola kumanya by the way ani asinga okuwaayo mu nyumba ya Katonda n'omusumba tosobola kimanya omuntu bw'aleeta akakadisiga nti awaddeyo nnyo eyadi eyo nfu nfact oli ayinza kweta bukadde 10 ate ng'oli alese 12 nga Mukama alaba awaddeyo nnyo kubanga ekyamazima tugatunulira omutima era nga Yesu kiki yagamba lwakuba abantu twatwala ensi eno yatwalibwa sente nnyo kitegeeza bano abaawula anti ntono yasinga owaayo saala yanjawuloko ono njawuloko bakola kikyamu kati nekinandi babuuziza gulu ki bagenda ogendamu manyi tewali abavula omupe waliwo bayize omubulizi omu omunaddiini omu wamanyi wano mu Kampala era abantu bakiwulirako yavayo n'agamba nti abavu tebaligenda mu ggulu abavu tebaligenda mu ggulu that is a devil I'm sorry mujja kunsonyiwa muko kubanga statement yo bw'ogyogera omanyi abantu bo discouraginga nagamba kati oba abavu tebaligenda mu ggulu kati kagende nzibe kubanga abantu ogambye abavu tebaligenda mwava jayingira ggulu ate kitegeeza point yogenda mu ggulu nobera mugaga ogenda okuta enjiri n'ogiwa maki ogenda kwetaka ekirala namba 2 teri muwala wa omuvubuka era talina sente tagenda kuwasa kyerabire kubanga wulira sisaanidde eyo njiri bwe nagiwula negamba basista bagenda ne Ruzirongo namba ati kayaleko omutuufu Katonda gwamutegedde exactly ate ne namba 2 tatunulidde future tatunulidde future Oluganda tulina kubeera very careful muguru njagamba nti oludde muguru wali abaavu omwavu asooka omumanyi olwo Yesu gweweko Lazaro yabeeranga ku geti y'omugagga yalyanga obumami bw'embwa Yesu nagamba bwe yafa bali mu kifo kya Abraham olwedde gyali ogenda mugjayo ate namba 2 bw'otuuka muguru Mukama tagenda kuwa special seat ogenda tuba ne Lazaro ono ate gwanyomanga n'omuteeka emabega balina obateeka mu maaso idea eyo singa Mukama era atuyambe atuwe obooluganda kyobuluganda bwafa katulina class A class B class C VIP golden chairs oh my god ebintu ebyo nzikiza tebiva Katonda kubanga tebyaliwo mu Bible anyway bikunjizibwawo exactly bipya biri modern nga modern world ne gitulimu kale okyali mulabe mulungi w'omukutu gwa Daily Still Hope tukyalina omusumba akyagezako okuba nga akutemera ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ki ekyagamba ekkanisa yeggwe ate ekintu ekirala let me tell you mu bulamu tugula security cameras nteekako abasirikale noteekako ezija ebyuma okuume obulamu bwo naye ekintu kyewalisinza okukuuma gwe mwoyo wow that's it the most precious and expensive asset gy'olina okitegedde so bino ebigambo bikuluŋŋamya abamu kati mutegedde wawe wali nti wali mu nkambi y'omulabe sitaani nga tugenda okuwummulamu njagala omaleyo nakano abasumba abeebalira ebirabo saavisi ewedde ne bakwata ebibbo ne bawaashi
ne wa pastor lwaki temufuna abaweereza mukama n'akulagayo asha ajudde omwoyo ng'abatume bwe baakola n'omuwa omulimu ogwo basumba beebalira nze nali mbalabyeko siwulira biwulire awegala atuuliza amaaso kategava mu kibbo ky'ekkanisa my goodness atuuliza wangu wenda ekirala abatulaba wangu wenda ekirala wangu byetwogeddeko wenda ekikutaawanya ojja tubuuza mu comment send your comment send a comment ebibuzo bagenda biteeka era ojja kudda tujja kubikuddamu bw'ebyawandiikibwa naye okwebalira ebirabo simanyi oba omusimba basumbire emyaka meka kubanga ekyamazima bwanga ndi musumba ndi kukola ku myoyo era kiva omusumba nga tunayingira mu church mukama asooka na training olganzi nafuna training zeneewuunya ezo I'm telling you nafunya training mukama zampadde mujasi mu mulamu bwa bulijjo kwetozima very serious ones nga bweneewuunya mukama kugamba nti that's training ojja kujogituwe very serious training so kati in other words wangu oli mu church yange mba ndaba wootuse mu mwoyo era waliwo stage wootuka Oluganda ajudde omwoyo nga ddala ng'onumanyi tasaakola nsobi neegi n'emu sinasanga omusuma nga yeekolekitingira ebirabo bamanyi ono ddala ali ku business eno lino duuka tekyali kyaki nze mba giyita duuka kubanga kitegeeza tolina kyokoze tolina muntu gw'otraininze ku level nze bayiraolaba sawa nakwata kimu kya 10 bakireeta buleesi ono akiresi ono level gyaliko ate ababibanja nakubira essimu bannange myezi 2 singa okubaki oyagala kuba mukama oh god to begin with ekinywa kya Bible buli kintu kyawandikwa kyonna kitwala lwakukiriza so in fact nze bobera mu kanisa yange nogamba nti musumba ekyamazima nze sinafuna kubikulwa wakuwa kimu kya 10 sinakitegeera era nze ne bwenki waayo mba nkusanyusa kugamba sooka olinde era paka wona akitegeera kubanga ne bwenkukaka sinza agabe mix nja kukaka okiweeyo mukama aleme kuwa omukisa ate bikutame ogaye pastor takola naye mukama singa akikubiikuulira n'okiwayo ng'oyitire mu kubiikuulibwa mukama ajja kuwa emikisa ekyo kigenda okuyamba naye te bwenkukaka ate n'okuba n'esimu bakuba oh my god mawulira lero nosanga kati giweze emyezi 3 nkubanja emitwalo oh my Jesus Christ kubanja emitwalo 6 nzaagala anyway nze bw'olaba kitu bwe kityo omanya omuntu bw'atyo oba omuweereza bw'atyo tafokasinga ku bulokozi tafokasinga ku mmeme y'omuntu naye afokasinga nnyo ku nfuna kubanga gundi ono Oluganda watuukidde obutawa ekimu ky'ekumi manya nti taweeruuse mu kimu kya 10 kyokka naye ne mu birala bingi ayinza kubanga eyo ayenda mulimba akola ebintu ebirala bingi bibi nnyo katoyo totunula kimu kya 10 tunulira ebyo sooka omuyamba ali bubi nnyo singa badde mukiriza nga ali mu layini wa buli kigambo kya Katonda kyonna yalabadde yeekubiriza nnyo ddala nnyo ddala simba nno bali kanisa ziri bubi nnyo ddala era nze abatwala bonna kwa magezi nkira ememe yegwe abamu babira ne balowooza nti kasita minister janalimba abantu nti kasita nfa mba nfudde njawugamba nti bw'otafa ku meme yo bw'ofa kyoyitibwa okufa oba oyingidde mu nsi endala oba ovudde wana wali invisible bw'obanga ekigambo kya Katonda tokisaako omwoyo oba n'otakifaako oh my friend ate obulamu njawagamba nti obulamu ng'omubuulizi kanjawagamba nti obulamu butandika ng'ovudde mu nsi eyo wogenda wabi ate wano tewali kubonaabona Oluganda tewali okubonaabona tewali okubonaabona okubonaabona kuli wano ng'obugenze mu geena oh my goodness wewali okubonaabona mukama kye yatukweka kye kintu nti bw'ogenda mu geena ddala okubonaabona okuliwo tetulina vocabulary ezimala ebigambo ebimala okudescribinga okubonaabona okuli eri so Oluganda emmeeme eyo
tugikwata tugizanyisa kyekyomuwendo ekisooka kyolina. Amina. Nga tonafa ku mubiri, nga tonafa ku kintu kyonna gwe kyolowooza, emmeeme gy'olina osooka okufaako ennyo. Bannaye ndowooza tugenda kwetooloolamuko katono. Musumba tukyamulina era tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mwabali ku TikTok tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutufollowinga. Ekibuuzo kyonna kyoyagala otegeera kiteeke mu comment section. Awo tujja kubanga Musumba tumukomyawo asobole okuba nga addamu ebibuuzo ebyo tujja kuba tubiwandiika mpola mpola era ajja kukomawo wano asobole okuba nga ayongera okubikkulira ekyo ky'otaategedde bulungi mu area y'okukola ki, mu area y'okuwaayo. Nammwe abasumba abalaba bino ate temuwulira busungu nti bituyingidde mu bizinensi biri kulabula abantu. Olanga Bayibuli wekola ki, wegamba lindirira Mukama, lindirira Mukama. Naawe awaayo manya wawoowa, woowa kyamu manya oli kwesiba. Abantu abamu basamize bazibu, omuwa ssente n'agenda n'azikola ebirala, obulamu ne bwonoonekera ddala. Naye mwoyo wa Mukama akuluŋŋamye waawa tuufu w'olina okuba ng'okuŋŋaanira, w'olina okuwa ekimu eky'ekkumi kyo, w'olina okuwa waba Katonda asobola okuluŋŋamya okuwa ensigo. Katonda asobola okukuwonya, asobola okukukolera ekintu kyonna n'agamba kakati kola kino n'okikola. Omanye abantu awatuufu w'olina okukola ki, w'olina okuba ng'okiteeka, olina okusimba mu maggwa newankubadde ku kkubo, wabula ensigo egwe ku ttaka ejjumbu. Bamuyita Kanyike Derrick ali ku kamera asobola okuba nga akusikira ekifaananyi liita akutumidde wano, waali agoberera bulungi nnyo. Twetoolamu dakika zigenda kuba nga ntono ziti tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mubeere bulungi ate era mweraba.